ky'okusiwa kwa Dr. Besigye nkijja ku Museveni amusibye kubanga ekyalina okukola nembuuza ffe abali mu opposition abalanga need tukozeewo kikukusibwa kwa Besigye mufo ky'okulwanirira munnammwe mugamba anoonya comeback andi betukoleko ku byenjawulo nti ffe abali mu parliament kubanga ly'eddoboozi eddene erisembayo mu politics tugenda kuzira entulo za parliament ate tugenda kuteekawo n'embeera n'ababaka b'enaremu tebajja kulinnyayo nze gwe basibye mu kkomera eri munnamateeka n'atanye nembuuza lwaki teyazze nti anti beekalakaasizza nga mpulira ne makomera beegugunge kubanga ekyo kigera kwetera abali mu makomera b'okwegugunga bonna bagaana okulya emmere abasibe gwolooza gavumenti eyagala okulaba abasibe 100 baafudde lumu obayita basiru ekikwata ku NUP kirina okuba nga kikwata ku NED ekikwata ku FDC kirina okuba nga kikwata ku DP ekikwata ku DP kikwata ku UPC tulina kudiiringa na Museveni kuteekawo mbeera atuggyeko ekizibu kye kyekizibu tekimanyi nti kizibu tula emyaka gya Muhoozi ne Museveni gyafugidde oyawuleko gye yakolera obuyeekera gwoza Muhoozi yayonka ekimala oli ku YouTube channel agaliwo tuula kalira emboozi egw'amakerenda abazadde wamu n'abaana mujagazinye ng'abakimezezza okwenjala ngamba abatuula P7 olunaku olwokuna olwa wiiki eno olunaku ndoza lwe lw'enkya ng'ennaku z'omwezi 23 ebibuuzo byakugenda maaso n'okuba nti bifulumizibwa kigambibwa nti abaana 79,877 be baatuula wabula ebibuuzo by'omulundi guno eby'emyaka 2024 bakoze bulungi nnyo nnyini ddala osinga 2023 so abazadde kyekiseera ate ogwa senior 1 gutandika batunduga mu mbeera efaananako bwetyo ate era mweteeketeeke abasidi omususuzi erinnya eryange agaliwo omukutu kwe tuli ntandise n'akamwenyumwenyu wadde mubadde temunnakalaba olw'ensonga nti Ssalongo nzaali naye olunaku olwaleero ajja babuzaako tugambe ebigambo sebo neyanziza ndowooza tusinkanako okuva omwaka lwe gwatandika sebo happy new year tu njagala okwagaliza abatulaba omwaka ogw'emirembe n'essanyu era gubeera ogw'obuwanguzi amiina mu nkola y'Abayisiraamu tebajaganya mwaka mupya kubanga yakugamba gwempiseemu onsobodde okuguyitamu guno mmanyi kiddako naye mu nkola eyaffe tuwagaliza tolema kusabira bantu kugutambulamu bulungi so njagala okwagaliza abantu omwaka gwe tulimu Mukama abuweeremu omukisa n'ebirungi bibaluubirira nsanyusa okuddamu okubeera wannaawe sebo amiina abuli lwolengera Ssalongo manya ensonga tuba tugenda yita nnyo mu line ey'ebyobufuzi entertainment tuba tubawummuzaako awo ate ne tulaba ku nsonga enkulu ddala ezitwala eggwanga mu maaso mbufu obwo ne Ssalongo ng'atukubiramu ku tooki wano nawali Ssalongo mu bimu ku bibadde bitambula mu nsonga ez'ebyobufuzi olunaku olw'eggulo omukulu Dr. Besigye yaleeteddwa wali ku Kooti ku Buganda Road mu bufu obufaananako bwe butyo okwennyonnyolako ku misango gy'okukuma omuliro mu bantu gye yazza mu Juni wa 2022 ng'ali wamu ne munne Samuel Lubega Mukaako mu kibuga Kampala mu bufu obufaananako bwe butyo bannamateeka no bagenze maaso n'okuba nti bakunya omusirikale Stephen Olyema eyawandiika alipoota erumiriza Besigye ne Mukaako nga bwe bakwata ebizindaalo ne batandika okukunga bannakampala beekalakaase olw'ebbeeyi y'ebintu eyali yeekanamye mu bufu obufaananako bwe butyo in fact bannamateeka bazze nga basuubira nti lwe lugenda okuba olunaku olusembye wabula ate olugoba luli olwawaaba nga lulaga terunnaba kwongerera kweteekateeka mu bufu obwo ekyo tukyogeddeko bwogezi wabula ensonga enkulu eya Dr. Kiza Besigye ndowooza saakusisinkanako okuva lwe yakwatibwa kuva mu bitundu wali sides e Kenya n'aleetebwa na byonna ebyagenda maaso n'okuba nti no bibaawo update yabadde esembeddeyo ddala kyekyokuba nti abantu be babaganye n'okuba nti bamuleetera kukookulya mu kkomera era ng'omukulu yabadde agenda maaso n'okuba nti era yeegugunga ng'agamba nti nedda tasobola kubanga yeesiga mbeera ya canteen na byonna ate era
omu ku bannamateeka be omukulu Elias Lukwago agamba nti he is confined oba yateereddwa n'okusukkuluma ku banne n'ayongera okubaako waateebwa ekyongera okulaga embeera nti nzibu nnyo mu buufu obufaananako bwe butyo. Twagala tusooke tutandikira awo. Kino kitukubira kifaananyi ki we tujja omwaka 2026 n'okubeera nti omu ku bakulu mu opposition ali mu kuyisibwa mu mbeera efaananako bweti. Tusaba otukubiremu tooki okutandikira awo. Sigwe mulundi ogunaaba gusoose nga Dr. Besigye asibwa. Era sigwe mulundi ogunaaba gusoose okutulugunya abali ku ludda oluvuganya oba olwagala okutwala obuyinza. Eno nkola ebaddewo ebbanga lyonna era ne tugivumirira kubanga bw'oba oyagala okulaga nti mu nsi mulimu democracy naawe nga president wena democracy oba oli awo ebisi byandibadde bikolebwa. Naye ntera okugamba abantu nti omukulu gwe tuyina ekintu kye yakikugukamu nnyo mu luzungu tumwogeraku ng'omuntu ali elusive. Muntu abeera elusive ye muntu nga singa mbadde kukwata ensonzi ogimanyi oli okutte ku nsonzi kati ensonzi eyo erina engeri gyejjawo eti bw'ogikwata wete ekuyita mu ngalo wete eseerera leti neyitamu. Tosobola kuginyweza bulungi ebuzaabuza olowooza nga agikutte nga togikutte bwetyo kati neekubuzaabuza. Kati mwaye Museveni akuzannya actually atuzannya kiyungwe n'agala okulowoozesa ensi nti musajja alina demokrasiya kubanga aleka bamatovu ne boogera n'atabakwata. Naye babeera bamatovu 10 aboogedde bw'omuwaamu wiiki emu 2-3 ogenda okulaba nga abana bakwatiddwa alondamu ye amanya bw'alondamu kati bw'avaawo ng'ategeka okulonda. Kamusajja olaba demokrasiya n'okulonda bamuvuganya kati international community agizanya kiyungwe. Olulimi ondooza abagezi balutegeera. Kati bw'oba tutegedde katiba ke era otekola kikola ali tolerant nnyo. Kati nolaba abo bonna ne bavuma nolaba kino abaleka nakikugambako nti ekimu ku byasinga bannabyabufuzi abalala naddala wano e Uganda kiweta patience oba obugumiikiriza. Naye tukita strategic patience akulinda oba agumiikiriza naye ng'okugumiikiriza okwo era kumukolera. Kati okukwata bannabyabufuzi biki eyo practice ye. Nze nno kye nandiyagadde okutunuulira mu kyokusibwa kwa Dr. Besigye nkijja ku Museveni amusibye kubanga ekyalina okukola. Ne mbuuza ffe abali mu opposition abalala nga need tukozeewo ki ku kusibwa kwa Besigye kubanga Besigye ffenna tukkiriza nti icon kabonero mu opposition era kabonero aka opposition bwe bamukutte ne bamusiba ffe abasigadde ebweru nga tunwanirira obwenkanya n'okukyusa tukozeewo ki ku ekyo kyennyini kimukoleddwako n'abalala abaliyo betuwulira aba political prisoners kubanga bwe kiba nga tetwafaayo nnyo kubali abalala maybe we never attached a lot of importance ku bo tetwabalabawo bulungi. Kituufu ne Besigye tutumulabyewo oba kina kye kyoleka mu nkola ya Zirindaba olwange tawa musibe mmere aba ntegerekeka Zirindaba olwange tawa musibe mmere n'atamanyi mpewo era yamma omufu olubugo. Bwe bakwata Besigye ebigambo byatandika oyo azanya game ali mu kafirimu ke batutandise era banoonya comeback. Benali nawe ne mbabuuza omusajja w'emyaka 68 comeback kijanoonya on the expense of his life. Aweeyo obulamu bwe nga noonya comeback
Besigye wali ne bwaga nti yagala wa prime minister Museveni abumuwa ate mutaba ku kyemukola ne bwamugamba nti mpa bilioni 10 bino mbyesonyiwa era azikwata n'azimuwa physical azimuwa akiveemu kubanga byamwononera bisukka bilioni 10 akimuwa n'ekifo akikola ki akimuwa kati twajjamu embeera ya self entitlement ey'okulowooza nti ffe era ffe tulina okuba so sooli kyovula bamukwata anoonya comeback mufo ky'okulwanirira munnammwe mugamba anoonya comeback bwe baali olaba ne mukunoonya babegaawo abasibe NUP bakwata ba NUP abefudisi era enjogera ntono ate bize bitambula butyo bakwatanga badipira nga efudisi tefaayo bize bitambula bityo kati opposition tulemeddwa okusoma ekitabo ekituufu ekituwa ebyokuyiga nti tulina kukolaganira wamu ekikwata ku NUP kirina okuba nga kikwata ku NED ekikwata ku FDC kirina okuba nga kikwata ku DP ekikwata ku DP kikwata ku UPC singa tuteekawo that social cohesion enkwatagana olujegere lugatta ne lwe banaanona Matovu eggwanga lijja kusitukiramu naye bwe bano nanze bagani abadde ayogera nnyo ekalabe bamukakkanyeemu naye byenjogera waliwo abatasobola byogera naye nabo balwanira nkyukakyuka ate byenjogera birayo bikyusa ne batwegattako mbanga seketofaali kati bw'olema okulaba contribution yange n'ogamba abadde ayogera nnyo era kani anoonya butaala balina okuba kati ayagala kwesimbawo oyo Matovu nze mumanyi kati alina constituency egyamaza era lindako ojja kulaba then we are missing a point goal ennene eri nti kituufu Matovu abadde ku mulamwa tukoze tutya okumulwanirira era byayogera bigattako kituufu Matovu si waffe wa FDC naye byayogera biyamba opposition kituufu Matovu si waffe wa DP naye byayogera biyamba tukoze tutya omulwanirira kati Besigye olero kyaliko kyegambye nti twandisuseewo ku kiki kiri mu 7 kyamukoze kubanga eyo badde enkola ye ffe aba opposition be basiba entakera ku misango egitaliimu ayabadde awuza gwa 222 kyogamba obujulizi bw'amaanyi nnyo bwetaagisa okuleeta buva Germany obutatuuka wano buva Germany nga bugira ku kidyeri obulina omuluma mu kooti nti tebutuukanga oba buleeta atambuza bigere n'atambuza ebigere okuva mu 222 yali badde atuuse Uganda nga atambula kuva Germany omusango bagongezaayo paka mu gwokubiri nga 11 nkugambe n'aleeta obujulizi okuva Germany nga atambuza bigere okuva mu 222 June aba ali Uganda waba yavuga kagaali era aba atuuse Uganda so ekyo ekifaananyi tukiraba nti ye kuli kutulugunya ku opposition katwandibadde tufunawo ekyokuyiga nga aba opposition noddira aba opposition nobatuntuza twandiba tukoleko ku byenjawulo nti ffe abali mu parliament kubanga lyeddoboozi eddene erisembayo mu politics tugenda kuzira entulo za parliament ate tugenda kuteekawo n'embeera n'ababaka b'endaalimu tebajja kulinnyayo muzizira ate ne bano tubaleme ojjukira mu mutogikwatako mutogikwatako abantu bateekawo embeera n'ab'endaalimu ne beekweka simanyi bwe wabigoberera simanyi bwe wabigoberera bateekawo embeera era awo okuva awo baddira baminisita bana ne babawa abasirikale ne patrols bakulembera ba MP ne babawa abasirikale abamu ne babawa ne patrols bakola ki nga ba MP naye ng'ekyateekebwawo opposition ate mu kiseera ekyo yes bonna baaliwo FDC yaliko eri naye omwami Kyagulanyi yalinga atuta obukulembeze mu layini eyo ekibuuzo akakabonero twakasuulawa bateekawo embeera ab'NRM ne batya ng'oNRM mugamba nti ayina kusooka kulabiriza bwati n'agamba parliament nefuuka yes eggwanga lyonna nga liri awo bali mu kulaba
kyekigenda mu maaso okitegeera ozaze ezimu ku ntuula ezikyasiza okugobererwa eggwanga lino kyekugambye nti olwera nga batuntuza ab'opposition mugambe nti eno parliament tetugenda kuddamu kutuula naye ate tugenda ganyawo NRM naye kutuulayo paka nga abasibe baffe babatadde nga kino kiri ABCD kino kiri ABCD ekyo kindeeta ku ebyowekitiibwa Mpuuga byaliko ebya transition wano watambulidde entakera egyo yabadde kwefugisa abamuvuma nti tebikola balina ki ku mmeeza in fact luli yalina ku electoral commission balina ki ku mmeeza baddidde obw'obuntu bwa Mpuuga babugasse ne byatembeeta naye bw'obabuuza Ssekinnoomu nga bagamba kale ebyo bintu bituufu naye si yalina obikola ekitiisa bannayuganda tewali yali ateesezaako ne Museveni naggusa naye era tebaateesa ku byakukyusa buyinza baali bateesa ne Museveni buli omu agenda kuteesa bibye era bawule bagamba Museveni tateesa naho nalinga ndagaano balina bye baateesa naye nga baagala mutikkula n'abawaako kitundu n'atamalaayo kino nkusibyeko ssente mpa munnabyabufuzi mu Uganda nga yateesa ne Museveni kukyusa obuyinza batwagamba baateeseza n'agaana mbuliraayo ogwo yali ataddewo dialogue eyo ne bateesa ne Museveni oba ne ttiimu ye nakkiriza naba n'agaana emitwalo gy'okkumi ogiina naye ng'asobola oba omweteefuteefu oyingira mu nteeseganya kati ekyo ky'oliko kwe kutya ku ky'otannayingira tasobola kukkiriza nkugambye empaayo yateesa naye n'ama n'abivaamu bowulira boogera ate kino nkiddamu nga ndi mu kamera kwaffe tubeera ku street bakugamba bwogenda wa Museveni ng'oyagala mujjako akawumbi bwakuwaako ebisatu toddamu kumulaba ng'aweta ekkoona kati bonna aboogera baali babaddeko naye mu nteeseganya ezaabwe n'abookyayo n'atamalaayo era boogera bali confident nti oyitawo nalinga ndagaano kubanga bye baateesa tiyakola ki naye nga ku byayina bye baawagulako naye tiyamalayo ate kino kyogera nga njogera mazima oli investigative journalist genda nange banoonyako omu ku omu actually bonna abakyogera balina bye baali bateesezaako naye byakyama n'atabyonalinga ne bavayo nga bakuba endu kati ebyammawo twabiraba bulabi eggwanga lyalimu mawu ng'ateesa ne Museveni gye byatandika mumanyiyo kati bw'aba tabyonalinze bo balina bibayogerako gwe obimanyi okuteesako kwaliwo naye gwe obimanyi baateesa n'agenda yali ki twalaba kye baatulaga era olaba ne mawu yabyogera tebyagguka gwe omanyi bye baateesa ebiri behind the curtain n'endagaano ezayingirwamu obimanyi naawe ekirina okubaawo kiri nti strategy ki gye tuzze naye empya etabaddeewo gye tuyinza okukola b'opposition babakutte kwali topic tujja giddira bwe babakutte tabata bw'ataayo atanga bw'ayagala n'aboogeza oludikya tukoze tutya okufuna ekyawamu n'abata bonna kubasuuza kumubasuuza olina musuuza busuuza naye ogenda kikola otya kati awe wali akakunizo nti otinagenda okuteesa naye abate olinga kubuuza oteesa naye ogenda muwaaki naye politics si bwabeera nti buli wenteesa nawe nyina physical kyenyina okuwa nze waliwo wowe tuyinza okuba wano ng'olina gw'olwana naye aga naye nvaako toddamu kunjogerako ndeka n'omutta katero kyakuwadde omusajja yerwaneko ayogedde kamuleke talina kyakoze ki kyakuwadde politics ebisuulibwa biyinza okuba nga its an idea gye bagenda okusuuza not always nti zijja kuba ssente tukuwa kino tuwemu ssente oba tuwemu kino no kiyinza okuba nga bagenda kugamba Matovu tuddamu kulaba ng'oyambadde essaati ey'obukuubo nogera oga naye bwe sambala saati ya bukuubo eno sina airplane yewe nfanayo ki kanje esonyiwa omusaayi tampisaamu eggaali naye ekikulu kasita nange akkiriza okuwa omwana wange kino kakati ffe kanjogere eki abeefula abatayimanyi kye batayagala fe bamanyi okugendako ku basamize oyinza ogenda omusamize nagamba
oyagala akantu akayitemu toddamu kulya byennyanja oddamu kulya mbizzi kati ng'omutango gw'ogenda okuwaayo butalya kyennyanja kyekyoka noganzije ku kyennyanja naye kale olw'obulungi bwa kino kyendiko ebyennyanja kambite you understand not always nti ayina kya ayaga saddaaka omwana ayaga tolya byennyanja nga mutuufu oyagala ekyennyanja kama njagadde kuwa example kubanga abantu bekwekanira that's real life olwaleero mbeera ki gye tutaddewo aba opposition etiisa mwai Museveni okukwata aba opposition buli omu ali ku lulwe wakwata Besigye ekinene kyo basobola okukola agenda kuba ali mukomera nga bamuleese mu kooti okumulabako era bwe kivaawo that very day omuntu apostingayo kasobola okupostinga eyo nga biwedde free doctor obulabawa mbeera ku mutimbagano njagala ombule teekako Facebook teekako WhatsApp siba teekako TikTok njagala onage posti 5 nga zamudiringa naga za free Besigye nkusibye sente ozirage mu kamera ojja kusanga akamu bana basi tinkasimire nga akataddeyo osangeyo akabyaruhanga kamu nga Matovu talina kataddeyo naki n'ogyoko nga talina kataddeyo kubanga ogyoko alaba tebimukwatako biri byaruhanga bya Besigye buli omu ali ku lulwabo be bamu bazanya byabo simaba message eyo etegerekese ogyoko tajja kuteekayo nakamu ne Matovu tataddeyo n'ojja kusanga tinkasimire nga ataddeyo nebyaruhanga nga akoze eki ataddeyo era ffe tubanga era bonna be bamu but you are forgetting the other bigger picture nti ono opposition era okumukwata kunafuya opposition kubanga basiba Besigye batyo omwana agamba obasibidde Besigye kabejja eta gavumenti eno nga eko political commissar kati olonze kitawe then omwana tujja musanga mu struggle gantai ukitegedde so ndowooza opposition tukkirize nti olutabaalo si lwa muntu era sikkiriza nti olutabaalo lwa Bobi Wine olutabaalo lwa bannayuganda ffenna ekikwata ku Besigye kikwata ku mulala ekikwata ku Kyagulanyi kikwata ku mulala ekikwata ku olwayo lwenjogerera kabuleta ali mu kooti mbuku sectarianism kwawulayawula mu mawanga niye byayogerako biriko n'obujulizi nakusomera ku online app ya security nekusomera abakulembera department sina agencies si hali bwe byogerako lonsosodde ate olwali abikola eyalonze abikola ye mutuufu nze abyogerako ndi mukyamu are Ugandans mad? So olutabaalo tulina dubeera mu ffenna bannayuganda you are the change you want gwe teri akulwanira lutalo nze waliwo ebintu byera linkozeeko nobawo bye bakyusakyusa nobako bebakozeeyo naye munene n'abafuna mu bye twogera tebajja tuleetera dde 10 Matovu mwatulwanirira ku kino katulwale enkota y'ettooke ani akulimba era ono bwobyogera ekikulu boogera nnyo kati gavumenti bwekyusa mu police nga oluvannyuma kati naye mwali Besigye yabyogera nga olwabona okujja omusolo gw'omutwe yabyogera naye wali bali bagamba ekikulu boogera wano bayongeza ab'amagye babongezaamu akasente awo siwulyangayo w'amagye agamba nti mwattu Kyagulanyi yakola bulungi okyogerako kuba Kyagulanyi yakyogera ne jabbongeza ssente ne bongezaako abakulu n'abato babongezaamu naye teri agamba nti Kyagulanyi olyo kanajja ne munkukutu ze siba oyadde munkukutu batya nobwegera munkukutu naye ng'okwera kwa Kyagulanyi kwayamba amagye obbongeza omusaala naye bwe babeera bamutuntuza n'aba benefitinga mu musaala gwe babongeza bebamu abakulembera omukuba so naye ekyo tekitujjako kusiga ntukola kitukola so njaba kwapiringa eri bannabyabufuzi abali mu opposition we can revise our strategies tulwanire wamu ekikosa oli kikosa ffenna bwe bakuba omukulu n'omuto ojja kusanga nga struggle tekola ki teriiwo tuleme kulekera ntabaalo balala tuzikolere wamu kale atweyanza nnyo nga tukyali awo Ssalongo omukulu Aaron Kiiza omusajja oyo yali vibrant nnyo musango guno kuva gye buvudde mu kooti y'amagye abadde nga agenda maaso n'okuba nti abagitwala
abateeka nnyo ku kikaliriro wano na wali n'engeri gy'abadde atafutangamu amateeka okakkana nga ateereddwa naye mabega w'emitayimbwa. Ebbanga eryamu kaligibwa myezi 9 bweddu. Ebbanga eryamu kaligibwa tekiringa ekintu ekiyinza okwongera okuleetawo okutiisa eri bannamateeka abeeteekateeka okubanga bayimirira ku sayidi y'abantu abo abalwanirira enkyukakyuka. Ndowooza kankisamarizing. Yes, sir. Kyenjogedde ku Dr. Besigye kiri applicable ku Aaron Kiza. Bannamateeka baba batandise obayisaamu eggaali bwe batyo mumukoze eki? Mwekalakase mugambe weekend tugenda genda mu kooti n'emu olaba kooti zinaakola. Eyasibwa abeere nga talina kubanga n'oli asibiddwa ategere nti waliyo ekizibu. N'omulamuzi alina amugenda mu maaso. Amawulire gawandiike. Waliwo ba magistrates we beekalakaasa ne bagana okuliza omusango n'ogumu ne bano abawaabi ba gavumenti babayita baani ba state attorneys bali banoonya musaala era gavumenti yagwongeza kwebiseera ebyo nga buli abajja tebasanga timbasangayo mwe benyini abantu olyoka bannange gavumenti ekyavaamu they attained their goal. Kati ne balooya beekandage baga tugenda kuddayo mu makooti ga Uganda olabe omuntu wa bulijjo yenyini kijja kumukwatako naye ayimusa eddoboozi towadizibwa n'abanyigiriza. Kitegeeza mugenda kwegatta ku bannamateeka mulwanire waki naye kati bannamateeka balwananga bo actually nabo tebali united. Kuba juzi basaba obwekitiibwa omulamuzi nti munnaffe takola ki taliiwo tumanyi bino ebintu bwe tuba tukkiriza nti gavumenti mbi n'ebyokwata biri mu mateeka naffe tulina kukola bigiremesa kutambula mu mateeka. Akantu kabali bannaffe ak'okulabisa we kajjira naye okulabisa tukubeera ku postinzi wali kuba ne mu bikolwa. Gwolowooza bannamateeka ba mwami ani Kiza Besigye singa bonna bagaana okulinnya mu kooti Besigye lwagenda okujja mu kooti ne batagendayo gwolowooza kooti eyo kiki efiringa kubanga Besigye byayagala yakuguguba Besigye byayagala kati bakulaze ndi Aganye okulya mmere byayagala tewalinyayo n'ogu bonna bannamateeka tewalinyayo n'ogu bagusome tewali munnamateeka mu kooti bagambe ekimu twagala Aaron Kiza wano babyogerere mawulire tolinnya mu kooti bagaane baddemu bagushedulinga bagaane nga neri Besigye bw'atalya mmere kati kizimbagatire kiti naye buli lwabayita ne mujja yaba balina kuba bayogera ntaliwo nti kati omuyana kakati kyegambye nti bw'oba osazeewo okukola bikolwa nga mupiira gwa ndobo gube gwa ndobo togenda kuzannya kawoowo ng'oli wa ndobo kati mugutabule paka ne baga nti banne mukakkane mwenna agusombe nawe ogusombe bakagamba red card 3 ku side ene red card 3 yellow ziri 7 abalwadde mukaaga oba kitegedde bagamba naye era kasamugenda first half wali mukummulamu babayisaamu olwaga nti bannaye kyetusamba kiki tetwazze kulwana twazze kusamba kunyumirwa okitegedde kakati kuba gwe togenda kusobola violence ya mundu nga Museveni gy'ayina muzanyire mupiira guli gwabateeka wali mu kooti eri mugana okulinnyayo ate nga ne Besigye kitegete mujja kujjayo eyajja tule wali nga tewali muntu nagu kooti ebeere enkalu bayimusomera abigaane agana okupli enakawa yeewozesa yekka kyogamba nti yalina bannamateeka ojuga nga ali mu kooti nakawa yawoza yekka yagaana munnamateeka yekkaobaitegeera kakati ekyo kiina engeri gye kirabisaamu judiciary obakitegedde kirina engeri gye kirabisa judiciary saabalamuzi ajja kubaako kyagamba bannamateeka bonna bagambye wiiki eno teri munnamateeka n'ogu alinnya mu kooti kati gavumenti epangisa abayo batandika emisango egyo emipya tebamala akondeesi yakapya manyi otubuuza nti kakati kibaba bakola ekyenjawulo kubanga tuli mu kuguguba tuli mu kulemesa lwaki otambulira mu narrative yaabwe
babategese omukolo gw'embaga temujja mulago obunyiivu bwamwe eri omugole temujja ne bwasanga wabasimayiringa gabanjagala temujja omusajja ali waffe wano nabbingu yafiirwa mukazi we siga mwoge yalinye yafiirwa mukazi we ne baleeta omulambo ewaka ewuwe yali omu ku baagukwata ogujja kabanga alina aguteeka wansi n'omwana we omu n'omuntu omu okukyalo baagumulekera mulumbe basula mulumbe omulambo guli mu nnyumba wali baakuma ekisiki wano waliwo abantu ngaaba 5 baya kwogera erinnya niye era bwe njogera abeeyo bamumanyi era bamutegere naafuna ekyokuyiga buzibu ki siwa abantu abafiirwa taziika tawa mabugo tasuza ye ali ku bizinesi ze kati nabo bagenda ku bali ku bizinesi zaabwe teri protest esinga eyo kyokola kyetukola naffe era baatikka omulambo genda okuguziika ne bateekawo costa teyagenda mu bantu akati gavumenti eno buli kusetingira mbu kati ekitongole ekiramuzi kikola nnyo naye nga namulaba bakola majaani mugano bigendayo wiiki kati nze gwe basibye mu kkomera eri munnamateeka natanye ne muzaala lwaki teyaze nti beekalakaasizza nga mpulira ne makomera beegugunge kubanga ekyo kigera kwetera bali mu makomera bw'okwegugunga bonna bagana okulya emmere abasibe gwolooza gavumenti eyagala okulaba abasibe 100 baafudde lumu obayita basiru n'olunaku oluddako nti n'oluddako 5 gaafudde obayita basiru naye mule mukola bye bakola nabo beeyongera muki we bagoya ne mulya oba otegera pointi yange so kiki enjagadde okulaga mu kino nti aba opposition ebyokukola tukyabiina bingi naye nze Matovu ne bwe naaduumira nti kakati bannamateeka temugenda mu makooti tebajja kuwulira naye waliwo asobola okwogera ne bawulira olwero semakadde singa abaduumira rayisa nti lutemya lwali nkutidde n'okutya ate nga naye omusajja ali jasi ayinza okwekita kirowoozaako naye nze ndeese kyakulabirako there are so many things ebisobola okukolebwa naye mpadde kyakola ki kyakulabirako nti bwe tuba tulwana tutandike okukyusa mu nnwana Aaron Kiza bamusibye bya kivandulo why should we still continue going to court nga munnaffe bamututte ebyekiyayi mwekandage mugano gene oge twagala Aaron Kiza wano tribunal obuyinza bweyina bwakusiba ennaku 7 bwe buyinza bwe bagiwa lwaki musiba myezi 9 muri kooti ne kooti enkulu yagamba temuli kooti wabula mwefaananyirize kooti tebagala bayita tribunal oba kitegedde but ati ze rulings eziriwo temuli kooti wabula mukola ebya kooti era mukkirizibwa okukola ebya kooti temuli ki era obuyinza bwo mubuli bwe buti kati osiba otyambu yayisizaamu olugaayo mu kooti eyo kooti kati ze judgments zirina okubaawo era Aaron Kiza kyali alwanako nti si kooti nebyakola muli nebyakola si kooti kati namwe mwali badde muzimbira ku ekyo nti ne munamusera si kooti anti olwo bamusibera omulaga kiri nti kati kyowakanya kati basibe 5 naye ekizibu bakwata kwolinga bano bawithdrawinga basigala bakontinuinga naye kati namwe mugambe eno si kooti nono bamukwate bakwate n'abalala 5 nti kubawesa Kiza 10 5 babasibye kwa baganye nti si kooti era mugenda abalala bagende nti si kooti nabo babasibe banasiba bamekolooza kye bayita okulabisa ate mu lwolwananga olwanirira eddembe olaba ebintu bya revolution ndooza yali gundi yali Mao Zedong yagamba nti revolution si dinner party. It's not painting. Si kusiga kifaananyi. It's not embroidery. Kyebeta revolution. Message eri mu ekyo. Revolution si kuniina. Kirimu okwewaayo kwa maanyi. Era ebyo no bisuubira. Kati kyogamba nze byenjogera simanyi mbo olunaku olumu lugenda keera wano baneteeka fayiro nga bina babiina. Nze mbabeeramu eyo. Abasirikali babeeramu bakyali bange eyo. Era babeeramu ebyo. Ne Matovu tunakufuna. Otegeera? Bakyakusisa. Lwagamba waliwo wayogera bwoti n'akakulaga bwoti. Nga kituufu.
fayiro bagitege bo baba n'ebyabwe naye timing ekituuka butuusi kisanga naye oyogedde nnyo let us go naye gwolowooza newakubadde mbimanyi naye era njogera kubanga ayogedde afa natayogedde akola ki afa mukwekalakasa kwa Bobi Wine batta 22 Museveni n'agamba babatira bwemage niire baba batta tebaali mukwekalakasa bali n'agamba bo abassa ebituufu naye n'22 baba batta ebikyamu naye era baafa ayogedde afa natayogedde akola ki kati katwogere waliwo ndowooza yali era amawoozi eddongo yagamba the darkest place in hell is reserved for those who keep neutrality. Ababeekuma mbali makati awo ulya hero lye geyena naye ate ne mu geyena waliyo akafu akali dark kati that darkest place in the hell is reserved for those abalowooza mbunze evugira makati either oli nabo oba toli nabo yali atutiisa and that's true kati wuliriza ababiri bafiira ki bwemage bagwa mu mbiza abayaayi ofudde ate oyibaddemu you were in that darkest place of the hell ate abaali eno muhero ate waakiri bo baba basibako n'obbasiba ne bamala ne babata bakyaliwo ne bali baafa bali mu the other darkest kakati abatulaba goyinza okuweza ebyobufuzi byantama sima biki the darkest place in hell is reserved for those who keep neutrality. So we shouldn't either beera nabo oba beera wa era bwe mbanjula ebyenjogera sibirumamu kubane bwe nayogeranga neekuteerera bagamba manya sibaagala era bakimanyi sibaagala kati ate oba ne bwe ngamba nti ane Museveni waffe omulungi tumwagala nnyo era bagamba alimba alimba maki bakola kati batemamu kano Museveni waffe tumwagala gani nedda tunonya akatambi akalamba era bagala okanga ati ebyabadde agereesa alimba ennaku ezo waliwo yambuuliza ekibuuzo twabali twogera ku General Muhoozi ku bino bitwitu bye by'ekitumbaavu kati oli n'aŋŋamba aba yaŋŋambye oba njogere ki ne mugamba nvaako omusajja yagamba okutemako bali omutwe nange owange bw'anaagutwala koyo kyavuda ŋŋamba tegeeza oti okufa ne mugamba nti okufa nga Muhoozi antemyeko omutwe kati twavuddeyo ne bagamba nambuuza Matovu gy'oli kawadi ne mugamba nedda siri kawadi kubanga bw'abanga ye president yaddako naye nga buli muntu amutya mutemako mutwe niye agenda omuwagira goza okuwagira president agenda otemako abantu emitwe kokitegedde so kyegambye anyway ebya Aaron Kiza nze ndowooza nti tulwanire wamu twakyogerako emabega eri nga abasuubuzi beekalakasa nyina gamba nti ekizibu kye tulina bw'osanga abasuubuzi nga beekalakasa bokka abalimi bokka you understand singa collective tumanya nti ekiruma omusuubuzi kyekiruma n'omusawo kyaffe kubanga omusawo oba musasula ssente alina okugenda agula engoye gyagenda ozigula za bbeeyi ssente ze zalina entono atina bazimumalako so kitegeeza nti tulina okulaba bwe tukolaganira awamu nga tulwanirira ebiruma bannayuganda ekiruma gwe w'amawulire gwamawulire bati bakusasula musaala mulungi kati ogenda kuzaala abaana olimu baweerera nze abange nga mbaweeredde abaana bo bajja kukuba abanga obutayimbwa sinnakindi omwana wajja kusobasoba afunisa owange olubuto manyi banyinaffe bibagala birala amatira wa balansi gwe omugambo oyo si emutu byagandize gwe njagala amatira mu yayi ayina eswaga akati weesaye nga nfunisiza oluki olubuto kandi tandika okulwana n'ekyo muyayi ebiki naye nga ye yamufunisiza olubuto you understand so waliwo ebikwatagana nti gwe bulootalabirira oli nange nesikifaako oyo gwotalabiridde ajja kujja ate ayonoono wange gwe ndabiridde mumugeremu oba endala tulina kwalaganira wamu nakukolaganira wamu ne tutambuza embeera tweyanza nnyo obadde oyogera ku guguba olunaku olweggulo abakakiiko ka parliament ku byokwerinda batadde ssentebe waabwe ku nninga ssentebe waabwe omukulu amanyiddwa nga Wilson Kajweje nga bamulumiriza okubikkirira okwebulankanya kwadumira amagye g'eggwanga General Muhoozi Kainerugaba onono yabagambye oba yagenze maaso okuba nti abategeeza nti General Muhoozi yabadde akubidde ko sipiika n'amunnyonnyola ensonga lwaki yabadde si waakulabika bano bamutabukidde ne sekutabukira yenna wabula era gye byakkidde
nga General Muhoozi talabiseeko mu kakiiko kano wabula ate olunaku luli lwe baamuyita yakolerawo tweet ku mukutu gwe ogwa X ng'agamba nti bano bonna baddiikuula era ajja kukwata bakwati. Kati omulundi guno twabadde tulindiridde nnyo okulaba nti lwe lwabadde lulindiriddwa omukulu okubanga atuuka yakubira bukubiza ate sipiika. Era ababaka ekyasinze okubanga kibeekandaza kyekyokuba nti yaddamu n'abayisaamu olugaayu ng'abayise okubayita abaddiikuula naki era olukiiko lwasoose ne luwummulamu olw'okuba nti bano babadde beegugunze. Neera baddiikuula. Era baddiikuula. Kati balina makulu ki? Budget tebagiisiza? Eya security. Tebagiisiza? Tebagiisiza. Baddiikuula. Kati ekyabadde kisa Muhoozi kyabadde ki? Bakyataakinga ku kino. Tebagiisiza. Yazze. Inconsistencies ezibafuula baddiikuula. Nze bw'ojja wano ntandika okuwaanira mwami Museveni ate nkya ne muvuma naye nfuuka ddiikuula. I just have to be consistent. Bwe nkyuka nti ndiwe naale mpagira Museveni muwagire consistently. Bwe mba nvudde mu opposition eri njeri netobera nga ali ku ttooyi okumukulya eno okumukulya eno. Era ekyokubiri ebya Muhoozi byateeka ku tweets ze n'okuyisa budget byadde bikwataganirawo. Bali beetaaga okwatakinga oli okulabika nebya budget tebaawula loluzi ate nga bo nyine baga nti ate biri bya buntu ate no bya institution kati gwala byadde bigatta era baddiikuula Chanti oli yatwala institution anti yatwala institution okakasa yatwala institution y'amagye engeri gye twadde ndino tuli mu nkula ya security ekibuuzo kiri yatwala institution y'amagye akati nze nkutandikidde awo nenkulaga inconsistencies. Abayita ddiikuula yasooka okulaga nti ze comedian. Muhoozi yatwitinga n'agamba ebyo bimulaba awo sibitegeeza mba nzannya mbuzanyi kazanyirizi si comedian sitaba clown kebijja tweet ye yagamba akujjawo omulabyeko ekinkumu kyange ne stamp niye ebyo tuba tuzanya mbuzanyi mba nsanga tebiri ku mukutu we. Yes sir. Lwaki tembi discussingako. Kakati abatachinga importance ku byayogera benda banga abali mentally crippled. Kati gwe who attaches a lot of importance ku tweet za Museveni you are mentally crippled. Mentally crippled. Amazo kugamba nti nina ekizibu ku bwongo era sibitegeeza kati ate gwe owakanya ye alina ekizibu ku bwongo. Nze Matovu nasoma busomesa n'ensoma psychology. Waliwo topic gye bayita child growth and development. Oli musomesa wabisoma? Nasomako. Page epate wabisoma? Waliwo gye bayita fixation stage. Fixation stage kwe kubanga walema okuva mu kifo ekimu. Wakula physically ng'omubiri naye ng'obwongo bwalemera wali. Kati waliwo gye bayita anal stage. Anal stage wano omwana wafuka nago ya kati ffe twabikola ko ndogo yenfufu eyo biki n'ogizanyisa ebyo. Waliwo gye bayita oral stage. Oral stage wano omwana wayonkera. Kakati characteristics oba obweyoleke bw'okubanga tewakula obanga tewamatira mu stage eyo ey'okuyonka ey'okukozesa emimwa mu buto ettukira mu bino wammanga mu kwagala ennyo abakazi. Kyova olaba nti Muhoozi ayogera kimu bibiri munterekere UBC abakazi bandabe njagala kuwasa kalye ak'Itale njagala kunoonya ka Beyonce naye ate alina mukazi we. Nkuwadde assignment genda oddeyo osome oral stage characteristics of fixation in oral stage. Baba boogera nnyo bawemula bavuma bakola byonna tebasengejja mbye boogera oral stage. Kakati ate bw'ogatta oral stage ne anal stage wano wasomerako ffe twasomera mu kyalo eri ewaffe n'osanga mu toilet nga bawandiisizza obubi babuwandiisa ku kisenge
baba fixated mu stages ezo. Nabuze nno yagijjewe. Akutte mu bina awandika ku kisenge. Kati bw'obanga gwe muzadde ng'olina omwana ali fixated n'otegera nti omwana alina ekizibu olina muyamba. Kati nze sinenya Muhoozi because Muhoozi ali fixated. Yes, Muhoozi ali fixated mu bintu bibiri mu oral and anal stage. Kati taata yalina okutwala obuvunaanyizibwa ne nnyina bayambe omwana ono nze omwana gwengera niye ku mukolo n'afuka mu mpale nga mukulu. Ntandika musiba pampa bwe tuba tunaatambula. Kwa otegera nti alina ekizibu. Era tuba tugenda mu bantu omusiba pampa. Kwa otegera alina kiki? Kati taata nange bwe mbireka naye nga buli kaseera ngenda naye bwafuka bwepamira bwanswaza bagamba obuzibu tebuli ku mwana buli ku taata oba ku muzadde we. Kati tukkirize Muhoozi tumuyambe ye tukkirize ali fixated. Naye ekibuzo kiri taata akoze atya okuyamba omwana we n'eggwanga. Kubanga taata kyasinza okukola ekibi kwe kuddira omwana ono ali fixated n'amuwa obuvunaanyizibwa bw'atasobola. Kugambye mu oral stage babeera banywa nnyo. Mutero biwulira simanyi butuufu bwabyo mbu mutamiivu lujuuju. Mbiwulira eby'abakazi ebyo bwakirizo tweet nziraba. Ebyokwogera tweet oziraba. Character ziri. So katukiriza nti yalina ekizibu. Abazadde bayambye batya eggwanga n'omwana. Ng'otidde nnyo. Kuziza bye nasoma biri bye nasoma. Child development and growth ebyo nasoma. Era njagala ndaba ogenda onoonye ku oral stage ne anal stage otandika okwawula ne Muhoozi byakola. Awo wennyini. Awaagwa. Kati omuzadde ayambye atya omwana ono yeefukirafukira. Bano ba MP mumaze okutegeera ekizibu ekyo nti wekiri abayise clown abayise eki. Kati ate baamala okulaga nti temulina amakulu mu ba MP ali nakubira speaker ni atwala ba MP. Kitegeeza recognize your importance. Kati ate nti yagiri recognize nawe kati gwe omuntu omuteeka mu category ki. Ategeera tategeera. Singa kuyita omusajja ne maana nkuyita omukazi. Kunza gwe gwampita omusajja era nkuyita omukazi. Gwobeerako ekizibu banza abikuyita nze mbako ekizibu. Ero nyigira. Oyinza okunyigira ng'ogenzo ng'olaba ndikose bwe nkuyita omukazi bwe nkuyita omusajja onyigira. Omanya ndika ekizibu. Era bwe tuogera ng'ofuna Edwin ng'ombuuzi wayi Edwin. Musajja waffe Matovu leero kiki? Mwamuwadde kayaga? Mwamuwadde kachwiri? Oba yalidde kuba? Akajani. Okitegeera? Now, tulina kudiiringa na Museveni. Kuteekawo mbeera atuggyeko ekizibu kye. Ekizibu tekimanyi nti kizibu. Kiranga batunywa tutamidde nga ngenda kuvuga nga nze seetwala mbu ntamidde mba ntegeera. Naye abandi bakukubo nga ngenda ntagala bwe nkoona n'ebyo nga niyo mutameevu. Naye ate nze ntenda mu lukange bugumu. Nabambalidde. Bampuliddemu. Nagirutte speed. Omusajja genza ate bwate nandikuluza ne muyita kacwi. Nze ndowooza bye njogera bya magezi. Naye abakulaba ng'obinywega niyo ono kiki. Era bamala bosiri kama bakukwata bakuzzaako ebbaga niyo waayi. Musajja kiki. Sooka otuleka awummule. Kubanga nze nannyini kizibu simanyi nti nkirina. By the one serious note, Muhoozi amanyi alina ekizibu. Yamanyi ali nnomo. Kati bano abamulaba bamwirako obuyinza balina okutegeera nti omusajja ali fixated alina ekizibu. Tumuyambe. Ebiseera bibazaalira Muhoozi bya ntalo. Gwoza yayonka ekimala. Kitawe yali apanga bya ntalo. Tule emyaka gya Muhoozi ne Museveni gyafugidde oyawuleko gye yakolera obuyeekera. Gwoza Muhoozi yayonka ekimala. Kati gwosuubira okuba nti ategeera nnyo ategeerera amagye ategeerera eggwanga wandika ebyamagezi. So tegeera nti alina ekizibu then olabibona amuyamba. Mwaye Museveni bata nategeera mutabani nti alina ekizibu. Kati ba MP ku level y'ebyobufuzi wakiri balina mandate okumuwandikira officially. Never doctor wa consulting and we are realizing a problem with your son. Aina intellectual deficit or disorder. Doctor batekeke emikono bagambe we therefore we should subject this man to mental whatever. Bamukebere. Kati
kiyinza okuyamba eggwanga okutambula obuki naye tujja kulowooza nti omusajja mulamu ninga yavaako dda because byayogera si bya muntu ategeera mulungi noganja kutebako Bobi Wine omutwe enkera nogamba kati ngenda Besigye ngenda muteeka kalabba gwolabo yaba ategeera nga n'amateeka we gali agajjawo akalabba akimanyi we gajjawo akalabba okutta abantu yakati gwe tugera kati muteeka kimwana ayita anaatemula mutemule agenda kukolaki era kale ne wabanga ayogere tingenda kutemula era and you just look on ne muta realizing that there is a problem so nze sinenya Muhoozi era mukulu wange oyo nze mwagala nnyo siminaako buzibu ekizibu kirina kukitaawa atasobodde ku realizing problem ya mutabani we ne bannaffe abali mu bukulembeze ng'abamemba ba palamenti n'abali badde bakyalibe obutatwala buvunaanyizibwa musajja amuteeka mu rehabilitation center kumukolako mikolo kwetereeza Muhoozi is not normal ebbanga bwabibogera bituufu lyanyweredde omwenge eddene atujja kwesanga nyozi whisky ezakabi zisiimuula nze ndi munyi wa mwenge n'olwo omwenge sinywa giribiza asiimuula era nsanga wayini mpola mpola awo nenyumya emboozi ngekwata bisiimuula kati gwe omanyi omusajja akubazi whisky so tutegere problem weeri tuleme kujabikiza Muhoozi tumuvume tukole problem is not Muhoozi the problem is his father atasobodde kutegeera nti alina ekizibu na kukitereeza then naffe abakitegedde nti weekiri kati nze wakiri njogedde omusango ngwejjeeko era baliga nti Matovu yayogera bajja kugiya akatambi yayogera nga mukiragadde oluvannyuma nti omusajja yali mulalu naye temwakimanyirawo because dalu ligira mu stages serigwa bugwi abo batandika nakulogoota nanga yeebase nagamba ambassador ngenda mujzaayo America ngenda jirumba njiwambe fantasy tuina obugundi waliwo ennaku eza abaana badde bakaneta bulwanga bukamera babutini babuti twabukwata ngenda notunambwoti nolengera ebibuga nolengera China nolengera Kampala okanyigako nokyusa ekibuga notekako Kampala nolengako California kati Muhoozi byalimu alimu obwo obuntu akakwata bwati nalabanga America agimaze ngekyo ekibuga kyonna kikubira kisaanyizaawo ngakirabirako akantu kabaddole ako kaddola ako yimwanabira zerenzeze zakozesa nawamba Kenya nawamba Sudani nawamba America bambasada bona nabagoba babobo n'abatemaka emitwe Besigye n'abahanginga kano kaliko bwati kanyiga bwati bekakyusa bwe kati ali ku video game era ng'omwana omuntu bwe yandibadde ne kati kitaawo awuli omwana eri aseka amanyo bali ku bice by'amagezi kendo bikyaliko kagemo kamujjeeko omuterezi obwongo ateera akomewo and that is Muhoozi for you in summary. He does not know that he has a problem. Now the problem is with his father, who has failed to diagnose the problem of his son and the deficiencies of his son. Likewise, those with authority who can voice out to keep quiet. That's the biggest problem Uganda is facing.